Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebaza Mukama atusisinkanyizza olwaleero musaba atuwa obulungi obuli mu nsisinkano eno, atutaasa obubi obulimu n'obuli mu maaso gaffe bwe tumanyi ne bwe tutamanyi. Era nzaako okusaba emirembe n'emikisa bibeere ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'abannabbi bonna abaamukulembera okuva ku jjajjaffe Adamu mpaka ku ssaawa ya leero, n'abakkiriza bonna, abakkiriza abawaka, abakkiriza bannabbi abo bonna. Katonda abawe obulungi, n'abaana baffe abanaatuddira mu bigere n'abazzukulu mpaka ku ssaawa ey'omunaana. Baganda bange mwenna abampuliriza, Ssekkadde bandeke Wanti Sheikh. Nsaba lillah, ate asaba lillah aweebwa. Ky'osaba embanki irina ssebo. Ate bwe nkusaba ky'otalina oba onzigye mu kategori y'abantu abakkirizibwa n'okusaala. Kati nkusaba oyinza okulowooza nti kirina naye nga kirina ssebo. Munfunireyo bwe muba mulina omulamuzi kye nsinga okwagala. Bwe muba temulina mulamuzi njagala looya. Ne Seeka Kibuuka bw'aba gyali musaba lillah gy'abaeko ne byatutangaaza. Bw'aba taliyo munfunireyo Seeka yenna owa sharia, munfunireyo n'omusawo. Kansooke nnoonya omusawo ne Sheikh Kibuuka bannaye abali kuno muwulidde eko kuliko omulamuzi looya osobola okuwanika omukono tujja kwetaaga. Temulonda Seeka Kakeetono wange mujja kugamba muliisirizza wano. Era bwe tubulwa tujja kwewala ku Seeka Kakeeto, tujja kumwewala. Dokita Kasaato taliiyo? Wangi taliiyo. Mbuuza Dokita Kasaato taliiyo? Dokita Kasaato abadde akwataganyamu ku naye tusobola okuntulaba inshallah. Munfuniremu n'amateeka yenna. Munfunireyo omusawo ne Seeka Sulaiman Kibuuka. Sheikh Kibuuka yeka munoonyeeko wano inshallah nga ekirifana ate nze gwe njagala asembeyo. Kale bane omulamuzi yenna looya omulamuzi oba kwoli beera nga wanika omukono mukadde waffe ajja kwetaagamu katini please. Tunako looya yenna wanika omukono. Sheikh Kakeeto gwolengerako awo looya oba omulamuzi yenna please wanika omukono tutandika okubeera nga tutandika okusoma inshallah. Omushaka yonna gwolengeddeko awo. Omushakir Nedda ssebo. Kati mumpe omusawo. Kale omusawo inshallah Ajati Mulango ataliiyo. Omusawo bagenda kujja kuba ndaba kyajoyininga bangi bali mu kujja. Omusawo yenna wanika omukono please. Omusawo aliko wanika omukono. Musawo ndagira abasawo baffe wa ssente bulira kuba tebampa ku ssente naye simanyi babulidde olwaleero. Otandise okulangira toli musajja mwangu. Bannange omusawo yenna aliko. Laila oli mu mbeera eyogera? Okay, Laila wunaze, barakallahu fik. Naam sebo. Laila you can unmute please. Musawo Laila unmute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati Laila. Wangi Seeka. Aze siri Seeka. Nze nakoma mpifa bisekendi tamu. Wangi Professor. Bakulo gambiro olya menvu. Bamusala kyenda. Hajati Laila. Mukulu Ssekkadde. Tuuse nno kati naawe you are talking. Omaze mu busawo emyaka emeka? Mmaze mu busawo emyaka giwera 10. 10 ng'oli musawo. Okoledde mu malwaliro ag'enjawulo?
Nakakolera mu malwaliro nga 2. naye wali okoleddeko mu ddwaliro obanga lya ggwanga eririko amateeka gaalyo agafugamu abasawo? Yesebo. Wali olabiriddeko omulwadde ng'olina ddoozi y'eddagala gy'olina okumuwa? Tusiiba tukola. Tubuulira amazima kubanga nyina kyennoonya. Baganda bange tuli ku subtopic gye tugenda okusembyayo mu ishu y'omugejjo nti omugejjo guno kasita tumala okukakasa nti by'olina mu lubuto by'olina mu mubiri gwo bimala, omusawo n'agamba nti tokkirizibwa kwongerako kulya ku kino bw'oyongerako kiramulwa kitya? Awendi kakati nga kyendiko nti ishu y'okulya oba kunywa kiramulwa kitya nga amateeka g'ekisawo gamaze okugamba nti please tokkirizibwa kulya kino, kigenda kukosa, tokirya. Kyenjagala awo nyina wenjagala tutuuke, then tulabe omukyala alabe kyemugamba nti kituufu, ndyoke namula omukyala nti mukyala gwe oba oli mu bukyamu okulya ebikugezza nga tumaze okuga nti byebikugezza ate nga omugejjo gugenda kutta obufumbo, kiramulwa kitya? Nyina okukijja eno yonna. Musawo Layira wanje sebo gyendi mpulira. Wali olabye omuntu gwe bakugamba nti alina obuzibu n'eddagala gundi ne gundi lyo talikozesa? Gye bali bangi abo. Bwe muba mugenda okuwa omuntu eddagala mutera okumubuuza oluusi ebimufaako nti olina eddagala erikukosa oba temukibuuza? Tukibuuza. Senga omuntu akugamba nti nze salfa nkosa era bwe mumira omubiri gwange gwonna guyubuka, era nikibeera nga kiwandiikiddwa ku kipande kye nti ono temumuwa kino, ntegerekese? Yesebo. N'okimuwa ng'ogenderedde ggwe, era kiri kyeyagamba nti bw'alinywa kibeera ne kibeera. For example n'ayubuka yenna oba n'afuna obuzibu bwonna ku bulamu bwe, amateeka g'ekisawo gakukolera kinga obadde okimanyi era yakikugambye ne bakubuuza nti wakitegedde? Nakitegedde. Ne ku kipande kye kwekiri ne bakubuuza ku lwaki wakimuwadde nti just naagadde nze kumuwa eryo. Bakukolera ki? Kati waliwo kye tuyita ethics, nti omuntu bw'oba okola omulimu gwe waliwo ebintu by'oteekwa okuteeka mu nkola olyoke okole kiri kikuteekeddwa okukola. Kati waliyo ethics mu nansi nga zigamba don't do harm, nti tokola kintu ng'okigenderedde kukosa muntu mu bugenderevu, era ekyo kisobola n'okuviirako okukwata layisinsi yo ne bagisazaamu gwe n'ogenda nga toligenda kuddamu kubeera musawo kubanga wakuba ekirayiro n'otegeera n'ebintu bino nti I will not do harm, naye ate wakikoze ng'okigenderedde. So kati gwe oba tokyalina kubeera musawo oba weetaaga na kuggibwako layisinsi ne tumanya nti eyo ennamba omuntu bw'ati takyali musawo ssebo. Era yamwetaaga. Dr. Seka Ismail. Sebo. Unmute Sekyanzi Fahad. P2. Okay. Nze ndi wa P5. Oyo wa P2 gwolese. B2. B2. Musawo togenda. Okay, Sekyanzi olina akazindaalo. Please unmute. Fahad, unmute please. Seka Fahad.
Naam Sheikh. Oli munnamateeka? Wanjisebo. Gw'oli munnamateeka? Wanjisebo. Yes sebo. Omusawo omuwulidde by'agambye? Unfortunately omusawo ngenzo gendako ng'avaako. Mubuuzizza ekibuuzo mbadde nsaba okiwulirize bwakiddamu. Mubuuzizza nti mu mateeka gaabwe bo abasawo senga wabeerawo omuntu nga amanyiddwa nti eddagala gundi ne gundi limuyisa bubi n'alimuwa ng'agenderedde nga ne ku kipande kye kuliko nti temumuwa ddagala lino na liri, wabula ye n'alimuwa ng'agenderedde omulwadde oyo eddagala eryo ne limukosa. Ye agambye ewaabwe omuntu oyo kisobola bamugoba ne mu busawo. Bw'agambye. Kati njagala kubuuza ggwe nga munnamateeka. Senga omusawo oyo awadde omulwadde eddagala erimukosa ng'akimanyi nti limukosa ng'agenderedde nti nze gye njagadde omuwa mbadde sirina maanyi gagenda eri kunoona ddala eryo ninga kandimuwe, naye omulwadde oyo ne limukosa n'atuuka n'okuva mu bulamu bw'ensi n'afa nga koozi yeddagala eryo oyo lyamuwadde. Gwe ng'oli mulamuzi nga g'omanyi amateeka, njagala otubuulire omusawo oyo bw'omala okukakasa ne mukola postmortem ne mukakasa 100% nti okufa kwe Katonda ayisiriza ku ddagala gundi lye yamize lye yabadde tateekwa kumira, nga gwe munnamateeka gw'oli mu mitambo, gwe mulamuzi, omusawo oyo omulamula otya ng'akikoze agenderedde era naye nakkiriza nti akikoze agenderedde, omulamula otya? Kakati omusawo olwa profession gy'alina is profession y'okuba nti musawo alina duty of care towards the patient. Nti omusawo aba alina okukola okweexecutinga emirimu gye in regards to the profession. Ng'ogenze mu lubidde kirirako mu Ssekkadde, oyingidde nnyo mu lubidde. Ogenze nnyo mu luzungu ng'ate nze ndi wa P5 second term. Omusawo aba alina okukola emirimu egyo nga yeesigamira ku obukugu bw'alina. Naye nga Seeka bw'otugambye nti omusawo yafunye bamutegeezezza nti eddagala lino si ttuufu, omulwadde ligenda mukosa, omusawo n'agenda mu maaso n'alikozesa. Kitegeeza yalikozesezza ku mulwadde naye nga n'omulwadde takkiriza amukoleko ng'akozesa eddagala eryo. Nti bwabadde bulagajjavu bwa musawo obutasobola kugenda kufunira mulwadde ddagala lisobola kumujjanjabira ddala, wabula n'amuwa ate erikosa obulamu bwe ne ligenda mu maaso nga limukosa, era amateeka omusawo gamuvunaana. Anti amateeka gamuvunaana. Yes sir. Ne bamulamula okusinziira amateeka nga bwe gagamba. Bwe kiri. Kati ekitegeeza bwekuba kutta muntu n'alamulwa nti asse eki? Yes, kisinzira kubanga intention ye asobola obutalamulwa kutta muntu, asobola obutalamula kutta muntu mada, naye waliwo ebisangaawo gye baba basobola okumuteekako naye nga tegijja mu mada kubanga aba teyalina kigendererwa kya kumutta, naye consequences z'eddagala zireesa obuzibu yadde nga yakimanya nti ziyinza okuleetera omulwadde obuzibu. Ekikulu kya byonna nti mumulamula ng'amateeka bwe gagamba. Esebo. Ekibuuzo kigamba
Ese. Nti ewammwe mu mateeka omuntu bw'akola ekintu kyonna ekikosa omulala Ese. mumulamula nti akosezza omuntu si bwe kiri Kituufu. olaba otya bwe yeekosa nze owammwe mu mateeka bwe neetemako okugulu oba nengezaako okweteekamu omuguwa oba ninkola ekintu kyonna ekisobola okukosa obulamu bwange nensimattuka nekita ngezezaako okwetta nembuuka nve waggulu nengwa wansi naye nimenyeka bumenyesa oba nibambaka embeera yonna etuuseewo munvunaana oba timunvunaana Ovunaanibwa. kulwaki munvunaana ng'omwoyo gwange Omwoyo gugwo kituufu naye amateeka baganda bange mwenna abali eyo betusoma nabo mumpuliriza bulungi tutambule nga buli kyetugenda nakyo kyonna mubaamu nekyetujjamu ku lwaki munvunaana nze ng'omwoyo gwange amateeka ga Uganda yokka naddala constitution genaakasoma gewakasoma Ese. sebo Ssemateeka eteekawo eddembe ly'omuntu okuba omulamu yes era ssemateeka eyo yennyini yeteekawo ngeri ki obulamu bw'omuntu gye buyinza okutwalibwamu oba omuntu ngeri ki gy'ayinza okuttibwamu mu mateeka kati enfa yonna nga teri mu ngeri eyo oba okugezaako okwetuusa ku ekyo ekitali mu ngeri eyo oba ovunaanibwa seeko omanyi gy'olaga lwangi statement ez'okola omanyi gye ziriidinga gye zitutwala mu subtopic gye tulimu ey'omugejjo musawolayira tovaako ey'omugejjo teeka nzizeemu kibuuzo nga bw'okibuuziza wange okusinziira ku statement z'otuwadde zitulaga butereevu 100 ku 100 nti omusawo bw'amala okunkakasa nti musajja gwe okuva na leero tokkirizibwa kuddayo kulya nnyama bw'onaagirya egenda kukukosa neŋŋenda ninjirya nga nkakasa nti omusawo eyaŋŋamba nti ennyama ekosa ali professional era kyayogera akitegeera era yampa n'eddagala bulijjo bwe nzirayo nga njiridde ne bitabuka nga ŋŋamba nagamba todda kulya nnyama obadde ki nkuwadde eddagala naye todda ku nnyama ogenda kufa nenzirayo kubanga nasanze ewaakakeeto nga bakaliridde akanyama bwe kati kanyirira olinga ŋŋamba nti okusinziira ku statement eyo gy'oyogera nti omuntu takkirizibwa kwetuusaako kibi omuntu alya kye bamuganye nga bakakasa nti obulamu bwe tebukyakyetaaga kigenda kumukosa afuna omusango ogw'okukosa omuntu anti kyeŋŋamba kubanga example gye wasoose okuwa wawadde example ng'egamba nti ogenze ku kizimbe n'obuuka n'ogwa yes ng'oyagala kwetta olina intention ya kwetta naye n'otafa ekyo kirala n'okukugaana ennyama n'ogirya anti abasawo baŋŋambye bw'onaalya ennyama ogenda kufa bw'onaagiddamu ogenda kufa naye anti kaakati bw'onaagiddamu ogenda kufa nze kati mu opinion yange anjagala ompa opinion y'amateeka kaakati njagala anti kiri bwe kiti njagala okijje twatambuse nti omwoyo gwo bw'ogukosa bakuvunaana ng'akosezza omuntu omulala kaakati let me ask you one thing kankize senga bakugamba nti
Seeka Fahadi owangaala ne Ssekkadde naye togeza n'omukwasa ku sukaali bw'anywa akajiko ka sukaali kagenda kumutta ntegerekese n'okanteera mu kyayi intentionally ntegerekese sukaali oyo nankolako obulabe bwe bakutwala mu kooti nga wakikoze intentionally bakuvunaona okuhaminga Ssekkadde oba not ovunaanibwa ekyo kaakati where is the difference between Ssekkadde and you bw'oba wakikoze n'ekigendererwa kyakulumya Ssekkadde bakugambye tomuwa era bakugambye nti oyo tanywa sukaali n'omumpa ng'ogenderedde nti owa sukaali ovunaanibwa oba nedda ovunaanibwa kati anti awo nkubuuza bw'aba Fahadi yennyini akati omusawo agambye Fahadi nti Fahadi togezangako n'onywa ki n'onywa sukaali gwe n'omunywa ng'ate okimanya akukosa ekyo kitegeeza nti amateeka senga obadde tolaba wali mu kufa bagende nti bakuseeko na wano mu bumpimpi oba ohaminza omuntu si kye tugamba oba ohaminza omuntu nga weehaminze olaba Seeka abasawo bwe batuwa eddagala kiba kitukakatako okugoberera instructions ze batuwadde ffe ng'abantu gwe ng'omuntu aba aweereddwa eddagala eryo naye bw'oba olemereddwa okugoberera bye bakugambye consequences oba ebivaamu byonna gwe biba bikosa bukosa otyo kikyembuuza yes anti kyembuuza nti oba teweehaminze oba weerumizza otyo okkirizibwa okwerumya atokkirizibwa ekyo awo wenjagala kaakati kaakati ebiseera ebisinga ffe omuntu olw'okuba tewali agenze kuwaabira togenze kwewaabira naye senga okikoze ku mulala n'agenda n'akuwaabira gw'oli client wo najja n'akugamba nti my lawyer omuntu azze intentionally nanteera omunnyo mu mmere yange ate ne bagimpa nywedde sukaali gwesitaka kugana nakulega nti akakiddwa oba aweereddwa ebintu bye bamugaana okulya ng'oli akimanyi ono n'abirya nga tategedde ogenda mu maaso omusango ogwo oguwoza oba togwoza Seeka nzijiramu katono senga omuntu aweebwa byatateekwa kuweebwa nesebo ng'ono abimuwa akakasa nti omuntu ono gwembiwa takkirizibwa kubikozesa for example oli mu nsi etakkirizibwa kukozesa njaga n'okwata omwana w'abantu intentionally ng'omanyi nti eno njaga n'omugamba sikako nga tamanyi omwana n'asikako enjaga n'emuzunza omutwe n'emutamiiza n'abeera affected bwe bagenda ne bakuwaabira omusango gukukwata oba nedda omusango gukukwata atyo kati ekyo kyendiko nti ffe ebiseera ebisinga olw'okuba tetugenda kwewaabira naye we harm ourselves also naye olw'okuba nti tewali aclaiminga kituufu okitegedde Seeka wange nkutegedde bulungi kati lwakuba tewali agenda kuclaiminga tewali complainant exactly kakati netusigalanga tetufuddeeyo kakati awo wenjagala okujja nti njagala kunoonya iziramikale omuntu alidde ebintu ebimukosa ne bituusa n'okumutuukyusa sheepu nga bimulwaza bamugambye oli wa sukaali tolya kino nti nzoka ndya oba kufa nfe alamulwa atya nga yeehaminze kati gwomaze okuŋŋamba nti wano olw'okuba teri complainant tubivaako musawo atugende nti omuntu yenna bw'akozesa ekintu kyatateekwa kukozesa oba oli bwakimukozesaako nga tateekwa kimukozesaako omusawo oyo avunaanibwa si bwe kiri kaakati njagala mumpe Seeka Sulaiman Kibuuka
atulamula atugambe nti kiramutwa kitya Islamical okusinziira ku statements za bannamateeka n'ez'abasawo omuntu okulya ebintu ebikakasibwa Islamically biologically nti byo bimukosa obulamu bwe bamugaana okubikozesa alamulwa atya Sseekakibuuka yanguwa Ssekibuuka alayika akyali mu zuhuri Ssekkadde alayika akyali mu zuhuri mpe Seeka yenna Sheikh Bw'Omugejjo ninga mulabyeko awo oba Sheikh Bw'Omugejjo sebo unmute Abdurrahman Sheikh Bw'Omugejjo sebo Sheikh Abdurrahman Bw'Omugejjo olina akazindaalo Sheikh Bw'Omugejjo takutte Sheikh Kakaito so munoonyezaako awo please mulabe kwali naye basheekhe bangi mumpe basheekhe Basheikh sinaba Sheikh aliko asobola okuba nti oyanukula ekibuuzo kino anika omukono abantu balabi nam Sheikh Musa Mukwaya madesi mulabye Sheikh Musa Sheikh Mukwaya Sheikh Mukwaya sebo unmute yourself Sheikh Musa naye takutte Mukwaya takutte abali bali mu zuhuri wano Sheikh Baraka kwali Sheikh Kalantani kwali Sheikh Kalantani Zumyoza Amiru sebo unmute yourself alikonga Sheikh Iga Kalantani sebo Amiru Naam okyeyo bakubuuza kibuuzo sebo mukadde wange Salaamu alaikum nange siri mulungi mu bibuuzo okubyanukula bakubuuze gwe lindako owulire sebo kye bakubuuza nze siri mulungi mu kwanukula ebibuuzo era ndowooza nze ndi wa P3 ekirungi olowooza bulowooza tokakasa kankakase mukadde waffe bw'abaga nti etagenda kwanukula tumuleke naye ekyo nkimanyi n'owa P1 akyanukula mubuuze sebo abadde atidde buti buuza tuwulire ssebo Seeka waffe tuyambe okusinziira ku myaka gyo n'okumanya kw'eddiini okugisoma practice gy'ogimazeemu naam omuntu bwe bamugaana ekintu nti kikosa obulamu bwo n'akikozesa okusinziira nga bwe twagaanibwa omwenge bwe twakola ki n'akozesa ekintu ekyo ng'akakasa nti kikosa obulamu bwe era abasawo baamugamba nga balina n'obujulizi nga naye kimukosa naye alaba n'agenda mu maaso n'akikozesa abaakola haraamu oba nedda abaakola haramu Sheikh Seeka Ismail olabye Seeka webale nnyo Allah akumpeera ejjana ya rabbi amin ne munnamateeka Allah akuwa ejjana musawolayira Allah abawa ejjana mwenna kaakati awo wenjagala okuva Seeka Sebandeke nti okusinziira Seeka bw'atugambye statements z'abasawo tuzitegedde bannamateeka tuzitegedde baseeka batugambye nti omuntu yenna gwe baagaana okulya ekintu nga kigenda kumutuusaako obulabe batuuke n'okukulongoosa babayipaasinge bino na biri ekintu ekyo kye baakugaana okulya kiba kimaze okufuuka haraamu abantu bangi nnyo tugaanibwa butto ne tugaanibwa ebinzaali agaatonywanga ku mata
tokola kino ye n'akitwala for granted olw'okuba tewali complainant nga munnamateeka bw'atugambye aga nti baamugaana okunywa sukaali lwalikwata ku sukaali nga musima ate nga liyale luli bwe yamukwatako baamutwala n'amala mu kkoma ennaku 3 kati n'avaayo aba yakamala wano ku nsinga mulamu ennaku 3 n'addayo niyebbirira n'anywa sukaali omuntu oyo obulamu bwe n'abussa mu matigga Ssekkadde n'atugambye kiri haramu. Ekigambo kyenjagala tukkiriziganye nammwe baganda bange omwoyo gwo omubiri gwo toyina right egukoleza kintu kyonna kigukosa. Omwoyo gwo omubiri gwo kyabwesiga responsibility Katonda yagukuwa ogukuume so si gutuusaako kabenje. Era bw'otuusa ku mubiri gwo akabenje konna obalibwanga atuusizza ku muntu omulala akabenje ako mu mateeka maaso ga Katonda. Kyova olaba tokkirizibwa kwetta ng'omwoyo gugwo naye bw'ogezaako okukomitinga suicide obalibwa era bwe wetta obalibwa ng'omuntu assa omuntu regardless omwoyo gubadde mu ggwe si gugwo. Temuzanyisa kye bayita omuntu era bw'ogezaako okutta n'otafa bakuvunaana omusango ogw'okugezaako okutta ki omuntu naye ng'obadde gw'oyagala okwetta. Ati bennyinaze baganda bange ekigambo ekiyitibwa omugejjo gwa dokita gwe bamaze okukakasa nti gukulinako obulabe gwe n'ogenda mu maaso n'agenda wa Ssekkadde ninsanga nga basiise ennyama n'ensanyusa n'ogirya oba oli ku haramu ofuna omusango okulya ennyama eyo Islamically kasita okakasa nti ekosa obulamu bwo ng'era akugambye professional mu ekyo. Kakati ekyo nga kitegeeza bennyinaze kakati mwe mutunuulira ebintu bibiri bennyinaze bendiko eno right yaffe. Ekisookera ddala ogenda kwonoona obulamu bwo n'omugejjo ogwo. Ekyokubiri ogenda kwonoona obufumbo bwo. Kakati obulamu n'obufumbo okufa tuba tukyayagala ki mu nsi? Obulamu obutaliimu bufumbo teri mukyala abwagala. Obulamu ne bw'osigala ng'oli mulamu naye ng'oli kikulekule wenkana ebibegabega wano byonna wenkana dda wenna tekyalina asobola kubeera naawe ng'omukyala. In short obulamu obwo naawe teri mukyala abwagala. Oba okufa kuffe teryayagala kufa. Kakati kulwaki tuswanguza kulwaki tulya nti ice cream yampomedde nze kola byonna byoyagala netonze ku ice cream abantu baga ennyama yali esaani twogereraawo naye bameka be tuziise nga balidde bafudde kubanga balya be batateekwa kulya lwakuba nti badokita teboogera bamala okukebera obulwadde tajja kusobola kuwona omubiri gumaze okuzaala obutwa naye ne batababuulira biki ebizadde obutwa naye nga baba kimanyi bulungi nnyo nti ono yagaana. Ffenna tulina mu famire zaffe abantu abaali bafudde abantu abaali bafunye obulabe olw'okulya ebintu ebyabagaanibwa. Nze tulina omukadde yatubuuzanga ennyama yali essaani naye yali mu ttaka ninga babibuuza bulijjo ennyama yali esaani ejja kutta gwe ojja kwebuuza. So kakati baganda bange kyetugyemu Islamically okulya ebintu ebikosa omubiri gwo nga bikuleetera omugejjo okugenda okutuusa emisuwa okwesiba tekikkirizibwa mu busiraamu. Awo wajja kuvaayo omuntu aŋŋamba nti tuleeterewo eno siri mulungi nnyo mu bwino naye njagala tutambule one by one. Ekisookera ddala njagala tumanye ku lwaki embeera banange waliwo omuntu atalina ddiini Ssekkadde batera obayita abakafiiri abo naye ndoza nabo baba balina eddiini yaabwe mu mbeera nze nkimanyi bwe nti nali nkirabyeko edda
nalina omusajja gwenyumya naye nga tuli mu nnyonyi nali nyina gyendaga nga yaŋŋamba ye talina ddiini naye ennyonyi yakyankalana ne batugamba twesibe neefuuku omusajja ye yatusinga n'okusaba ennyonyi bwe yatereera ne mubuuza obadde osaba kikwata ayina ddiini omusajja yaseka naŋŋa nti nkubuulire kyombuuzizza kimmaze ini reality mbadde nsaba Katonda ninga nti kati oyina eddiini leka kutulimba era omusajja ku end n'asiramuka naye back to the point Ssekkadde kyenjagala mumanye ffenna tukkiriziganyeko eddiini yonna yajja ng'ez'okkuuma ebintu 5 ebintu 5 tebabizannyirako amateeka gonna ge tuwangaalirako eddiini agali mu ddiini mu nzikiriza zonna oba mu katulika oba mu protestanti aliwo olwaleero bw'obikkula enjiri yonna oba injili Barnaba oba Yohana oba Luka oba Marcos zonna enjiri entuufu amateeka gajja kukuuma bintu 5 1 gajja okukuuma eddiini enzikiriza buli omu abeere n'enzikiriza kubanga abantu abatalina nzikiriza ate tunaabakulembera tutya tunaabakuza tutya kubanga eddiini bwe buntu bulamu naye kyenjagala okutuukako nti amateeka gonna gajja okukuuma ebintu 5 kisooka nzikiriza kati njagala tutuuke ku bina ebisigadde mulabe nti obulamu kyagenda wala ekyokubiri gajja okukuuma amagezi kyobola abagaana okutamiira bagaana okussaamu Ssekkadde Bungereza bakkiriza okukozesa drugs tebazikiriza chef kulwaki oluuza bazigaana kuba zikosa obulamu bw'abantu kati amateeka gonna ne mugabeera gano agensi ze tuwangaalirako gajja kukuuma magezi kati amagezi go galina okubeera nga gali soba kyobola bagaana okussaamu ekitamiiza kyonna ne gajja okukuuma omwoyo tola tebakukkiriza kutta tebakkiriza kuhaaminga muntu yenna amateeka ni gajja okukuuma ekika kyo kyola tebakukkiriza kwagala muka gundi tebakukkiriza kwagala mwana wa gundi tosikirizibwa kwagala mwana wa gundi nga takukkiriza kati ekitegeeza tukuuma bika tukuuma okubeera nga famire zisigalawo kigabagagaana obwenzi amateeka gonna then amateeka nigajja okukuuma emmaali si ekisembe ekyokutaano emmaali tozanyisa maali saagala gereese Ssekkadde oyinza okundeetera obuzibu naye njagala tuddeyo tutunuulire nti Obuyisiraamu bwe buba bwakulagira okukuuma omuntu nga tomuhaaminze ekyo nga kitegeeza okuhaaminga yourself ate kyekisinga n'obubi obagaanidde okuhaaminga omulala obutuka obukonye nti muleeta ebijanjaalo namunya atubidde ng'ogoba ente akati tokkirizibwa kukola kintu kyonna kikukosa bennyinaze muve mu kugejja muga just ndiddeko kaalumu buli naku ate ekiri fana olwaleero aga ndiddeko kaalumu olwaleero n'alya ice cream enkya n'alya ennyama ndiddeko kaalumu maze nakusigirya naye gulo yalidde ice cream ali bwogenda ogattagatta bino byonna nga byalidde bihaminga herself bennyinaze no kakati bw'otunuulira amateeka ago nga tuddayo ku gurawundi ku kiri kye tubaddeko kyennyini physically nti obusiraamu bwo bukigamba butya njagala mubikkule Kulaani mulabe Katonda bwe yali atukkiriza okulya yatugamba mulye munywe Ssekkadde aya si bwegamba mwegamba sebo mulye mukole ki munywe naye temudiibuuda kati okudibuuda kitegeeza ki yaga kulu eat washrabu drink wala tusrifu temudibuuda kati okudibuuda kyekiki kwe kusukka ku kigere ekyetaagisibwa mu mubiri gwo either mu mmere oba mu kunywa
awali obuzibu weewali Katonda bwe yali akomekkereza aya yagamba Katonda tayagala baki badiibuuzi. Katonda kyatayagala kibeera halaali kibeera haramu. Ssekkadde nako nkasobola nange kosi kiba haramu otyo Ssekkadde kye yatugambye nti kasita omala okukakasa Katonda yatugamba nti temudiibuuda temuyita we muteekwa kukoma. Olina wooteekwa okukoma nti lya ekitahaminga mubiri gwo bw'osukkawo oba ogenze mu haramu. Katonda kyava atugamba mulye munywe temudiibuuda. Katonda tayagala badiibuuzi. Era n'atugamba muteeke eddala nti omudiibuuzi muganda wa sitaani. Siba kiri Ssekkadde? namwe ekirisewo Gwe olaba omukkiriza Katonda ayinza omuwa muganda we nga sitaani? tekisoboka. Katonda nti abadiibuuzi baganda ba sitaani ate sitaani mujeemu. Ekyo kitegeeza okudiibuuda kyabujeemu. Baganda bange tetulya nafadda. Temulya nafadda. Mugenda kwonoona emibiri gyammwe. Tulye ng'abantu balamu. Ssekkadde nziriza omusawo Layira. Musawo Layira waniko omukono nawona wanisa omukono banaye musawo simanyi. Musawo Layira nga woteeka omukono waggulu. Muzzukulu wa Kasabanda please unmute oba oli musawo. Naam sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabo wange oli musawo? Siri musawo. Wabula nga ndi ategerako ku nsonga Ssekkadde oyogerako. Essebo. Tiri ugamba nti mpakanya mukadde wange Ssekkadde kyayogedde naye ninamu kategori emu yesikkaanyiza nayo. 9 okkaanyiza nayo. Emu yokka gy'otakkaanyiza. Si 9 ate eri emu gy'otakkaanyiza. Yesikkaanyiza nayo. Awo mwakkaanyiza dda. Ogenze n'otemaatema nti okulya ekintu. Omusawo kyamaze okukugamba nti kikosa omubiri gwo. Ekibuuzo n'okisindike wa mukadde waffe Ssekkadde n'agamba kiri haramu. Si bwe kiri? Sebo bw'agambye. Bw'agambye. Kaakati ne tudda emabega mukatambire enkazzi emabega. Mu ddiini y'Obusiraamu tulina obunywi bwa sigala obukakasiddwa ku buli kipaketi kya sigala kiriko nti sigala akosa obulamu bwaffe. Bwetula muganda wange ati bwe tunywa sigala naye basigala bamunywa era anywebwa paka. Naye nga mu ddiini sigala tali haramu. Kati bw'ogamba nti olyanywa okukola ekintu mu ddiini kyogamba nti omusawo kyakugambye nti kikosa obulamu bwo n'okihakkaka n'okikola nti kiri haramu. Kati ekitegeeza ne sigala tuba tumujja mu muteeko guli ogw'amakulu oba kiki bba. Mukulu Ssebo nga tugenda maaso olina Mukulu Ssebo nga tugenda maaso olina obukakafu obuloga sigala tali haramu. Sigala tali haramu. Ali makulu oba muba. Wali osomye ku paketi ya sigala kibagamba? Bagiwandiika bagiwandiikako amannya na buli kintu tali. Bagiwandiikako ki? Bawandiikako nti akosa obulamu bwo. Buli ekikosa obulamu bwo mu ddiini kigamba kitya? Muteeko gwa sigala kikeesa obulamu bwo. Tugenda buli bakola hukumu noma ne bakola amma ne bakola khassa nga wagamba nti mufune ewuzu munaabe ebikolo gye ebiri atalina tanaaba
naye umumu bagamba nti kiri umumu. Kaakati buli ekikosa mu busiraamu essenteesi emu bw'eti kibeera haramu. Niw'onookizza eri niw'onookizza eno kibeera haramu. Ng'abantu bayitiridde wano waliwo eddwaliro lijjamu embuto buli lunaku olimanyi liri tekinamu bajjamu embuto emwaka 3 naye olw'okuba bajjamu embuto nga tebalina nsonga ojja kihalalisa buli ekami ng'omusiraamu. Ekyo tulinako mawuza namba ekwatagakuwulire ekiganyisa obusiraamu ekiganyisa okunywa omwenge tebagamba nti kubonyaabonya bwongo obwo ne tufuula haramu so olunywa omwenge ofa no tofa naye mu mateeka badde njagala omale kuwuliriza oyogere kubanga platform eno ebeerako abasawo bangi n'abayivu bangi era kyoleeta tuyinza ogisikaizingako obulungi singa oba owuliriza ensonga. Sigala omunywa olunaku olutakuta naye ebbanga lyamala nga bagamba nti buli ekikosa obulamu bw'omuntu mu busiraamu haramu haza kaida amma kaida amma la kubara anhu. Okay, naam, mkulu wa Sheikh amaliza mudakike mumbaira ngo omunzika asebo argument yo mukadde wange tudde wa mukadde wa. Ekyo. So, seke ensonga ja muguni jantutte ey'okubeera nti omukazi ajjamu olubuto naye ensonga eno eya gundi nti kiki haramu awo tekikomyawo naye kijegattako nti kiri haramu. Kiki otegettako ssebo? Okwegamba oga nti omuntu okukosa obulamu bwe tekiri haramu. Nenda omuteeko gwe tukiteekuluddemu ekikitwalasiga mukadde wange kati tubuulire kati eri yonna muveeyo kusigala muveeyo sijja kwogera kusigala era togaa Ssekkadde alina kyayogedde kusigala era saagala ogende Ssekkadde ayagaye sigala mulungi oba mubi wabula nze kyemmanyi kyensobola okugamba gw'ogambye nti sigala mu busiraamu tali haramu simanyi sikyogedde siri seeka wabula sibitegere anti obiziza mu Luwarabu nti kitamu oba sibitegeera bulungi naye saagala tugendeyo nze njagala tugende wantu wamu oŋŋambe nti omuntu okukola ekikosa obulamu bwe kiramulwa kitya. Ssekkakalanda nikyayogedde kati regardless fe tulina formula egamba nti ennume tezirwanira ku example. Kati example let us assume nti Ssekkakalanda ni bwagambye sigala gwoge nti si haramu siba kiri kati eyo ebadde example tudde ku formula gyaleeteddeko kubanga ali ku formula egamba okukosa obulamu bwo gye tuliko examples zireke kati tudde ku formula ogamba otya ku muntu kukosa obulamu bwe okukosa obulamu bwe ng'agenderedde ebyogamba tetukikkirizibwa si kirungi eri ye ng'omuntu nekwegamba enjawulo eriwo yayogedde Luwarabu gwoyogedde Luganda yagambye haramu gwoge tekikkirizibwa kati haramu kyekitakkirizibwa siba kiri seeka wange seekakkiriza nti Ssekkakalanda nkyayogedde kituufu example gyaganye kati ate ffe example sizezikufe tulina formula gyetambulirako siba kiri la ilaha illallah temuli bangu kakati ajimpe bw'oba olina omusawo mumpe simanyi abalise emikono muli basawo musawo layira kwali akulinze
naye Zahara Namubiru oba oli musawo bedda kukola commentinga mu chat room mudashikemu beera nga obuuza kibuuzo oba oli musawo tubuulye nyabo. Zahara Namubiru unmute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musawo Sofia Wanjise wagenze mu kika kirala ekika kyekyo nkyali wa mamba. Hajjati Sofia Mulango ali wa mamba bulijjo Nnyo. Allahu akbar. Nyabo nange ndi wa mamba. Simanyi sebo wa mamba. Naam. Ate mbadde mpuliriza kuba mbadde nyina wendi naye ngamba at least mbadde saga akwogera kintu kyonna naye ne mpulira comment omwami gy'abadde ayogedde. Ku packet y'esigala kuliko nti no it's harmful era bw'omutwala you at your own risk bw'omunywa. Kati ekisokera ddala wabagamba nti no oba teweehaminga oba ohaminga abantu n'abakuli okumpi famire yo n'abantu bonna b'osanga ku street. Kati nsobola mu example nti nze nkola mu kidney failure but we have a situation nti no patient wajanga alina potassium ng'ali high tubabuuza bye babalidde era kwolwo olunaku ne tubanga tubagamba eddayo eka togeza n'olya chips tolya kino tolya kiri n'amazzi tubalimitinga kubanga tumanyi this is gonna harm their body. Sikugamba kubanga tifa abasawo tulina nti no kitukwakatibwako okubeera nga tugamba patient ye gwe continuing amugamba n'omugamba ye n'akola kyayagadde naye ng'okimugambye ng'ate era bw'okirekodinga. Kati abantu bwe tuba twagala ebintu ebinaatubenefitinga nga tetwagala kale ebintu bye tumanyi nti tubyagala tubeera so critical nga tugamba abasawo nabo batulimba ennyama abantu bagiridde bameka abafudde balidde kino bameka abafudde naye amasago ago bw'ogateeka n'obeera ku mubiri gwo ne gapayiringa n'ofuna hypertension n'ofuna diabetes zino zonna endwadde zi long term condition zigenda ku affectinga ofe ate olabe n'abafamily okubanga abantu bakoppa abantu bebeera nabo obawe ezo behavior nti okulya it's okay by'omunyo oba omabiriddemu gwenkana walya buli so fe tuliwo okubagamba nti tokirya gwe nojja n'otuvuma tokirya nga bwe tulikodinga naye nze kyembadde ngamba nti n'otubuulirize olabanga ekintu tekikugasa ng'era okimanyi kiri harmful to you kyobula nono bagaana abantu okunywa omwenge oba okunywa sigala nti bakimanyi nti bw'omuntu asobola okunywa omwenge ogenda mu affectinga gw'affectinge n'abantu abalala asobola okutuula mu motoka confident n'agivuga nga naye tamanyi na gy'alaga ng'omuti aguyita muntu n'abakoona. So there are some reasons why they refuse some things. The Shembadde njagala okugamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagamba nedda Ssekkadde Sofia Mulangwa. Ssekkadde Sofia Mulangwa alina kyayongera ku sheekhe waffe nti kale gwe bw'obeera nga tokwaffectinga sigala affectinga abalala kati kiri haramu kugwe to affect others. Kati tubanga kale mpadi yo n'abalala osobola obba affectinga naye wane era kyabagana sigala kubanga okola passive smoking no kyankalanya abalala bakuddiridde n'omwenge bw'ogunywa osobola okukyankalanya abakuddiridde kubanga abantu ekiganisa banne n'oba ogenze ku driving test bakugamba bw'oba osoma akakatabo lwaki tebagaana omwenge n'enjaga kubanga omuntu bw'aba n'omwenge anywedde omwenge n'enjaga aba confident asobola okugenda n'avuga emmotoka naye nga n'osobola n'omugamba luliwo olugalo lwange nga talumanyi n'avuga buvuzi kuba tubalaba emu accident ali emergency nga ze yanywedde omwenge ne bagumipimako nga gwayiseeko ne ku limiti ng'ayingidde mu muti pole muli ku mukugulu kubi ng'ali mugamba ki ekiri mu kugulu kwange kati ahamiza abalala naye yeehamize tekikkirizibwa kyekyembadde ngamba. Akankubulireyo kano Hajjati Sofia Mulangwa. Mutabani wange yalina munne gw'asoma naye nga kitaawe anywa omwenge naye ng'avuga piki naye omwana yanyumiza banne nti taata yafuna accident yatomera emmotoka ndi ku kya Hajjati Sofia Mulangwa kyagambye abasomesa omwenge n'ebiki babisomesa bwe yalengera emmotoka ngejja yalooza nti booda ziri bbiri n'asalawo yaziyite wakati
olw'okuba ettaala ly'emmotoka erimuliri eno n'alowooza nti booda ziri 2 ekiro n'ayagala asiite wakati emmotoka n'emutomera n'abeera affected. So kaakati mu bumpimpi kati Sibane Ssekkadde yaleese kiri kya sigala kisi ye topic gye tuliko wabula kyenjagala okubawo kintu kiri kimu busigala Ssekkadde simanyi oba atamu oba akola ki sibimanyi nnyo wabula nze nyina kemmanyi akasinga okunsanyusa mu sigala nkabagambe Ssekkadde bandeke bonzikirizanga nkabagamba katugambe tukayigesebo sigala buli kolero lyonna worldwide erikola sigala terisaako expiry date. Mumanyi ku lwaki? Bwe bassaako expiry date baba bakulaze nti before that date abadde mulungi. Ntegerekese? No. Kaakati babagana all of them worldwide sigala tabeerako expiry date to show you nti mufu wadde bamukoze leero afuluma mufu akira mu kolero kwegamba taliiko nti before this date nga bwokebera tompe ekiri expired bamufulumya nga bakulaga nti mufu. Era ku research asembayo Nectwin nicotine ali mu munwe gumu ogwa sigala gwe genda okwate Nectwin oyo ali mu minwe 10 omujjemu oba okwate eminwe gya sigala 10 ogiteeke ewantu ogikume gyonna ogaliremu akamyu tekayinza kuwangaala kafa. Ate Nectwin ali mu minwe gya sigala 10 atta embalasi n'omufuuyira mu nyumba n'oyingizaamu embalasi temala dakiika 5 nga tenafa. So what about you, a human being? Sagala tugende nze simanyi nnyo mateeka ga tudde wali kaliko kake nasomye bannaye temumbuza genda eri tugenze by the way ebadde example ate ennume tezirwanira example ennume tezirwanira ku formula kati seeka ekirungi kya byonna tubula namugambye nti ojja kukkiriza kubanga formula ebadde nti ekihaminga omuki kiri haramu tugende nga tugamba kakati Katonda bw'atugamba nti mulye munywe temudiibuuda Ssekkadde olinako omukadde waffe Sheikh simanyi mukono guludde waggulu simanyi bali ku nsonga y'emu eyo naye ndabakadda katugenda kaleeta topic ya sigala si gye tuliko nze ndi ku topic ya kulya kikosa mubiri gwo nga bakikugaana professionally nga okakasa nti kihaminga omubiri gwo wendi wokka. Sebo Haji Umar Nyanzi dakiika emu yokka tuweyongereyo sebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sebo. Sebo akange katono nnyo mukama wange professor tetukowa kumwebaza naye ng'era ekyasigala ndowooza nakubatenga si topic ng'era bw'otukaidinga naye sigala era ayingira mu bintu mu kategole y'ebintu ebitta empolampola nga n'obunene buno kwegamba abantu bagenda ne batubuzaabuza nti ennyama yali essaanyi nga balinga agamba nti omuntu ajja kuva ku sowa n'ennyama wali age era kwegamba sigala bwe mbanga seerabidde era kuliko n'ekigamba nti cigarette kills mu bingi byakagamba naye ng'era okuddayo ku kiri ekya obesity na bikimu kyonna kyonna ekyo nti ebintu ebyo biri mu kategole obitte mpolampola kubanga nze nga maliriza ssebo mu famire omwange mwennyini nnyinamu nali nfiiriddwamu omuntu nga yafuuwa sigala ndoza emyaka egiwera 40 naye ate oluvannyuma n'amanya sigala ali dangerous atta n'amuvaako naye bw'amala omuvaako sigala yali amaze okukola damage emala era yamaliriza Allah musaasire nga okufa kwe
kuvudde ku kansa ku damage kansa gyagira yamulekera ng'akyamunywa so nga yali amaze omuvaako ng'era atandise okulabika obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Baganda bange ki Ssekkadde Wangi chef. ovuga emmotoka mu London? Nvuga se. Aye govuga etali benzi sijagenda yeyo naye question yange egamba emmotoka yo gisaamu mafuta kikaki petrol oba diesel? Nteekamu diesel se. Kulwaki toteekamu petrol? Kuba bagikola nga enywa diesel se. Kati bw'ogisaamu petrol ebaki? Eyonooneka. Bw'ogisaamu diesel olwa petrol n'ogitwala wa makanika wo n'omuga kulwaki wataddemu diesel nga nze nalabye gwe nayagadde okusaamu yabadde affordable ninga akantekemu makanika akugamba ki? Ntambala mu magezi. Kakati ekyo kyokka kyenjagala buli omu atunulemu nti buli factory yennyini ebeekoze sigala bwekugamba nti sigala tta bali abamukoze bwe bakugambye. Kati gwe omujapani oba omumereka oba omukyage emmotoka enyo na diziro gwe n'ogisaamu petrol egenda kufa agikoze akuwadde direction ekyenywa. Akati noona akoze sigala akuga nti sigala tta yinaoga nti sigala tta banange omunywa ogenda kufuna obulwadde. Akati gwe ali eno ebbali okutuga nti sigala talwaza. Sagala gendayo tuli mu topic ya sigala banaye mundeke tugende nga tugamba nti Katonda atugambye mulye munywe naye temusukka ekigero. Siba kiri Ssekkadde? Naam sebo. N'agamba nti bw'osukke Katonda tayagala badiibuuzi abasukka ekiki? Netukkiriziganya nti buli Katonda kyatayagala kitegeeza kiki? Kibi. Tuli ffenna Ssekkadde kati tweyongereyo tulabe abatusinga okumanya eddiini kikye bagamba ku ekyo. Mugende mu Kanzul Ummal yal-Hindi page 433 mu volume e15 hadisi ya Umar egamba nfuna bulungi nnyo Ssekkadde. Nkuulira bulungi Sheikh. Umar wagamba ng'ayogera ku mugejjo guno buli omu abikkule Kanzul Ummal volume e15 page 433 nze edition yange ya risala asasa risala edition yange gyenyina gyenjogereramu page 433 volume e15 ku line ezisembayo wansi ku lupapula. Umar agamba mu hadisi ye nti kiri haramu kumwe. Uliriza Ssekkadde Umar yayogera. Mpulira Sheikh. Kati ndi kukya Kalantani Amiri kyatugambye kiri haramu. Umar yagamba nti mwewale nnyo kiri haramu kumwe omugejjo oguva mu kulya ne mu kunywa. Umar agambye mwewale nnyo kiri haramu kumwe yaga iyakom tekabatanda mwewale nnyo omugejjo oguva ku kulya ne ku kunywa gwa bulabe nnyo eri emibiri gyammwe guleeta endwadde. Nukuta ku nukuta kwendi nero akubanze Ssekkadde ate oli yali Umar ng'ayogera Luwarabu simanyi Luwarabu naye agamba mwewale nnyo omugejjo oguva ku kulya ne ku kunywa kubanga gulwaza emibiri gyammwe era guleeta endwadde. Mugendere mu makkati ku kitone ekibakkiriziddwa
kubanga kyekisinga obulungi eri emibiri gyammwe, kyekisinga obulungi eri eddiini yammwe. Katonda atamwa nnyo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ssekkadde oli Umar bw'agamba, Katonda atamwa nnyo omuntu yenna omunene ng'avudde ku kulya na kunywa. Umar bw'agambye, Katonda atamwa nnyo omuntu yenna omunene okulya n'okunywa. Kubanga obabala omuntu okubala nti omuntu ono munene, tolowooza nti ffenna batubala nti ono munene olwo mutono. Kisinziira ku haiti ye, kisinziira ku buwanvu bwe. Baga nti kati ono munene okusinziira ku buwanvu bw'alina. Ati Umar atugambye nti Katonda atamwa nnyo omuntu omuki omunene aviiridde ku kulya. Ekitegeeza atuuse ku ddaala erikosa obulamu bwe. N'atugamba nti mugenderere ku kipimo ekyowakati. N'agamba nti tewali muntu asobola kuzikirira. Umar bw'agamba hadisi eggwayo ng'ega, tewali muntu asobola kuzikirira okuggyako ng'akulembezza okwagala kwe ne kusukka eddiini ye, ng'ayagala nnyo eddiini emugamba kirala, yena omwoyo gwe ne gumugamba kirala. Kyekyo kyennyini kye tuliko. Bakugamba kirala, eddiini ekugamba tosukka by'oteekwa kuli ogenda kuhaminga yourself, ate okwagala kwo kukugamba nti akanyama kawooma. Bagenda sukaali tomunywa, osiiba ku soda. Omwoyo gwo kye gwagala. Kyava atugamba tewali azikirira okuggyako ng'akulembezza okwagala kwe ne kusukka eddiini ye. Eddiini emugamba kirala, okwagala kwe kugamba kirala. So bw'otunuulira mu hadisi eyo ekulagira ddala totale nti bo bali bakiraba dda, aga nti omuntu okulya ebimukosa abeera ali mu haramu. Umaru kyava agamba nti Katonda anyiigira nnyo omuntu adda ku mubiri gwe n'agwonoona ng'aguliisaliisa ebitagenda kumugasa, nga bisigadde kumuhaaminga ng'awoza biwooma biwooma biwooma. Byotalya bimeka ku nsi, lwaki tobireka? Byonna obirya n'obimalayo. So kati eyo hadisi etukutulira eggoye ne tudda ku kigambo kya Ssekkadde nti yagala obagaana omugejjo guno obuva kulya nga tweyagalidde tegukkirizibwa eziramikale. Ssekkadde nzigaddewo omugejjo tugende ku kirala. Tukkiriziganyiza agenze kusala. Kaakati baganda bange njagala tugende ku right eddako. Yakumeka Ssekkadde yakusa olwaba rights z'abasajja ziri gwayo ddi. Seka wange kaakati rights z'abasajja ze tuliko, tugende ku right egamba bennyinaze byonna bye mwawulira bye twayogerako, ebifo byonna ebirungi, omubiri gwo gwonna, right yange okukukaka, right yange gw'oyagala toyagala okubeera omuyonjo mu bifo byonna ne ku mubiri gwo gwonna gye guva gukoma, gye gutandikira ne gye gukoma. It's my right. Kyalo olina okubeera omuyonjo. Nkyalo olina okubeera omuyonjo. Obuyonjo si bwakweyagalira. Tubutandike nga tugamba. Bwe tugamba obuyonjo ku mukyala, bwino yenna eyajja ng'ayogera ku buyonjo ku muntu, gamba ate ekiri fane yayogera musajja. Bwino asinga gyali ow'abakazi, naye asinga ayogera ku baki? Hadi bwino oyo okwogera ku basajja kiraga bukulu bwa buyonjo ku mukazi. Nti tulina famula egamba nti embwa bw'ogoba ow'ekiwempe ng'oweddi bw'oyita. Famula eyo egamba nti bwe baba ng'obuyonjo baabulagira musajja nti alina okubeera omuyonjo, what about a lady?
ekitegeeza yaseeka okubeera omuyonjo asooka. Kati tugenda kutandika nga tutandikira waggulu. Bennyinaze obusiraamu bwalagira omukyala, era twagamba omukyala ebintu byalina okuba nabyo nga biwanvu, mulimu essoke, si bwe twagamba, oba enviiri. Enviiri kyakwewunda kya musajja, era islamically omukyala tokkirizibwa kusalako nviiri nga balo takuwadde lukusa. Omukyala tokkirizibwa kusalako nviiri nga balo takkiriza, kubanga kyakwewunda kike wadde kiri ku ggwe. Era tukkirizibwa islamically bwe ngenda okuwasa omukyala ne bandaga nti alina enviiri nnyingi ng'ataddeko wiigi, ne mutuuse eka n'aziggyako nga alina ekiwalaata. Era kya bubumbu omukazi okwagala enviiri. Era kola omukazi ebintu byonna tozanyira ku nviiri ze. Hajati Sylvia Kone kwali bw'aba kwali mu mumpi. Ayinza okutya nti mubanja ayina risaaki yagenda otukolera, saagala tujongere ku Wengabi. Owengabi naye yatugamba agenda tuleetera risaaki yaffe n'empaka leero. Kwenisebo. Hajati wange Kone, wali onoonyerezaako ku lwaki abasisita beebikkirira? Sikinoonyerezangako naye babeera n'enviiri mu ndongo. Naye ku lwaki beebikkirira? Sikimanyi, sijja kulimba. Moses yabagamba nti bwe munaagaana okwebikkirira nja kusaba Katonda abameze ebiwalaata. Kaakati omukazi olw'okutya omukazi okumufunisa ekiwalaata era omukazi n'omussa wantu va ku mbeera eya bulijjo ey'abano abawala nti asobola okusala ebinaza, naye original omukazi okumuggyako enviiri it is enough punishment. Si bwe kiri Hajati Sofina Kone. Moses yaga nti bwe muteebikkirira nja kubasaba Katonda bameze ebiwalaata. Kati ne beebikkirira olw'okutya ekiwalaata. Ntegeerekese. Kati ekigambo nviiri ku mukazi kizannya roolo y'amaanyi nnyo. Kati omukyala olina okuyonja okuva ku luviiri lwo, kola byonna naye ng'oluviiri luyonjo. Bwe tugamba okuyonja enviiri tutegeeza okuzisanirira, okuzinaabamu, ozisanirire, oziteekemu ebizigo ebyetaagisa, ate oziwe direction enyiriririra balo. Mwe muleke kukola direction zimmwe ze mulaba ze mwagala, kubanga mukwano go yakoze direction ku nviiri n'azitunuza eno kubanga zisanyusa bba. Ati nze bale zinsanyusa ndala. Ask me also. Gw'okopya oli kubanga oli yasaze bw'ati oluviiri, oli yalusaze bw'ati kubanga bba lwayagala. Ati nze nange balo nnyina bwe njagala. Kati mubeere firi n'abaami bammwe bategeere otegeere ayagala nviiri kikaaki. Enviiri ziyonjezebwe. Lumu mu hadithi Abi Daud, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagoba ne sahaba mulamba ngazze mu muzikiti okusaala, yajja tasaniridde. Olwatuuka mumuwatta Imam Malik bin Dinar atugambye omusajja yajja nga Nabbi asomesa, naye ng'enviiri zirabika bubi, ekirevu kyonna kifaanana. Mwali mulabyeko saagala kubanga sahaba saagala geza ku kintu ekibi nnyo, naye in short ng'afaanana nga bw'ayagala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda era n'akitegeera, n'asanirira bulungi enviiri,
n'asanirira ekirevu n'akomawo. Nabbi n'abuuza nti ekyo si kye kisinga okusinga omuntu okujja mu banne ng'enviiri zonna enviiri zijanguluse ng'eza sitaani? Ng'enviiri zijanguluse ng'eza sitaani. Kyovula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama atugamba mu hadithi ya Abi Daud nti buli muntu yenna alina enviiri falyukrimuhu, aziwe ekitiibwa. Buli muntu yenna alina essoke, buli muntu yenna alina enviiri aziwe ekitiibwa. Mwannyinaze sanirira enviiri. Musiiba ewaka, omukyala n'asiiba ewaka enviiri zonna nga tazifuddeeko, ate agenda bweru n'alyoka azitereeza bweru, anaagenda okulaba nze your husband ndi naawe waka tofuddeeyo. Omukazi asaana kweyonja olweyonja olusembayo ng'ayingidde ewuwe ne yeeyonja, kubanga gw'olinda yooyo bali bonna obadde obalagako bulazi ate nga tokkirizibwa na kubalaga. Bali bonna olagako obulazi naye ng'ono gw'ogenda okuweera ddala. Kwagogenda okuweera ddala obulungi bwo bwonna n'obumuwa. My dear, tomanyi ki kye nakuwasisa. Maybe enviiri ezo zezaazanya role. Nkuwase longoosa enviiri zo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava atugamba buli alina enviiri aziwe ekitiibwa, azisanirire. Bw'aba agambye nze omusajja, what about you a lady? Abakyala musiiba ewaka, enviiri mu kifo ky'ozirongoosa n'ozisibako kaveera. N'omusanga ataddeko ekiveera kino nga yenna asibyeko kiveera tafaayo kubanga amatwamu. Ani yaga nti ewaka olina kubeera mukyafu? Mpeekayiridde abakyala mweyonje. Omukyala yonje enviiri zo. Saamu buli konna akeetaagisa okusaamu kasitooka kasa nti kagenda kuhaaminga ate tikahaminga balo. Kubanga waliwo kubalo kubanga alina alaje tayagala bizigo bino wani. Naye nkwegayiridde ate nammwe abaami mbeegayiridde ekigambo kiyitibwa enviiri ku mukazi kiteekeko essente zonna z'olina zeetaaga. Kubanga abakazi abo baba n'ensobi Yesu ze bakola naye ng'oluusi ezimu ziva mu ffe. Ojja kumwagala obeere naye after kunaaba ebizigo bye bya bbeeyi ate toyagala kubisasula. Toyagala kugula bizigo. Kati bambi ayagala asiigemu mu wiiki omulundi gumu ekizigo tekigwawo mangu. Ekibeera beto omusajja mu byosookanga mukyala w'okumuta issue oba saaluno ogiteeka waka oba dry obeera nayo ne make sure nti omukyala w'enviiri zeezo. Kubanga enviiri teziringa face. Enviiri ziri fane. Enviiri bazikyusa buli ddakiika. Omukyala akyusa enviiri olwa n'azitunuza eno, enkya n'azitunuza eri, luli n'aziteeka eno, luli n'aziteeka eri. Kati akyusa buli ddakiika. Buli lwazikyusa ebizigo biggwawo, either anaabamu asseemu bino ebisobola ozikyusa. Akati ffe ojja n'oveeri oyagala mukyalawo wanaanaaba talina bizigo. Ng'agaana n'ogaana. Ng'otandika kusoma hadisi katabu sista malaika zikolomirale gwe tezikolomira obutagula bizigo. Yes, kituufu yaganye malaika zijja mukolomera kituufu naye bw'olowooza tezikolomera nga toguze bizigo. Seeka sebaneke gwe seeka nze siri seeka. Seeka mbadde simanyi zimukolimira naye seeka zimukolimira. Ate bw'otawa mukyala wo kyeteekamuwa malayika nga zikusabira. Era zikolimira. Zikolimira tezikuza kulekawo. Exactly. So kakati bennyinaze mbeegayiridde mubeere bayonje ewaka mutandikire ku nviiri. So sikuzisaako biveera n'osanga ataddemu ebitutwa asibye bino pusikati. No, enviiri ewaka olina okubeera nga nnyonjo obulungi nga n'omusajja bw'atunulako bw'ati nena alwali wakana asibamu ebitutwana asibamu obuswahili budo enzimu ziyiseemu no. My dear, tozanyisa nviiri mwenyinaze. Nabbi yatugaa nti alina enviiri aziwa ekitiibwa ng'ebyo byamanyi. Era abasajja enviiri tuzaagala nnyo era nammwe abakazi mukimanyi. Mukazi asooka kwefaako ku nviiri kubanga zezirawo. Era kyova olaba mu bintu ebijingirire bye basooka okukola ebisinga bya nviiri.
byebisinga bya nviiri. Abakazi bangi nnyo emitwe basaako birala. Era bw'ayagala okuwanvuya asaamu wuzi. Bw'ayagala zifaanane asaako wig. Kati ogenda okwegengereza my dear, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagaana omukyala yenna okubanga alina enviiri ezijangulukuse. Era n'atuuka n'ogoba omusajja mu muzikiti. Ekyo nga kitegeeza nti omusajja era bw'abeera ewaka abeere muyonjo. Esaagala genda yetwamalayo dda. Naye abakyala mutuyisa bubi ewaka. Abakyala bangi tusiiba ewaka ne tubeera bakyafu emitwe. Ate abakyala abamu temufa ku nviiri olw'okuba mwebikkirira. Ani yabaga nti birina akakwata? Bwe mwebikkirira kitegeeza butayonja nviiri. Gwani yagamba nti eno yonna emabega tonaaba mu kifuba watonaaba? The question, mumpa omukyala yenna. Ngenda maama totya, nina kye ngenda okubuuza. Ko omukyala yenna Amira oba osobola wanika omukono. Omukyala yenna unmute and talk. Aida osobola okwogera? Omukyala asobola okwogera. Umuparaka huyo kwali? Umuparaka unmute. Huyo seka tumukuwadde. Mwanjinanze. Owanyi sebo. Okimanyi nti abakyala bangi okusiiba ewaka ekimanyidwa nti abakyala bangi olw'okuba babikka ku mutwe tebafa ku nviiri. Kituufu nnyo. Ekibuuzo kiri obutazifaako kubanga obisse teryaziraba, si bwe kiri? Sebo. Mwagala kuŋŋamba nti neeno omugongo temunaaba kubanga muba mwambadde. Tunaabayo. Kati yo kulwaki munaabayo era nga teryalabayo? Tuufu nsobi busobi. Bennyinanze tebirina kakwate okunyiriza enviiri zo n'okwebikka. Yani yagamba nti ffe tukugambye enviiri zinyirize eri ebweru bazirabe. Tugambye zinyirize bala azikole ki? Azirabe. Kaakati owabala oba weebisse. Awo bate weebisse. Kaakati olwo kulwaki temunyiriza nviiri zammwe? Ebyo ebimukumba. Muleke kulowooza, muleke kuvumisa abakyala abeebikkirira nti batya kweyonja. Kyeko Ssekkadde ssebo. Ssebo wange. Ate baana ababanga abalima bazaalima. Abava mulimi alima nasaako kibula ekigundi ekiveera balimi. Akati avaayo nga yeesibye nassuuka atuyanye yenna kuba ava kulima. N'obulimi bwe ogenda okudda awaka nga yakamala okulima akutekekera mmere nga n'ebbeere libeera ayagala gwali mu nva. Ekyo si kirungi. Bennyinanze era bw'ova mu nnimiro sooka ogenda onaabe. Sooka ogenda onaabe. Bw'oba wakava mu nnimiro sooka odduka onaabe. Tujja kiraba omukazi tasaanye kunaaba mirundi gikka wansi w'etaano olunaku. Ne bwino tujja mulaba. Naye yonna gy'ovudde naaba n'enviiri tozeerabira. Bennyinanze musookere ku nviiri. Enviiri zino okubeera nga nnyingi. Ne bw'oba ovudde ku nnimiro bw'ovaawa sooka weekube mu kinaabiro onaabe. Enviiri zirongoose. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama tiyakkirizaako omusajja kubeera na nviiri nga tasaniridde. What about a lady? N'atuuka n'ogoba sahaba muzikiti. Gw'olowooza nabbi bw'aba agoba sahaba muzikiti nga tasaniridde, olowooza nze sigobe mu buliri bwange nga tosaniridde? Mu buliri bwange oba okolayo ki nga tosaniridde? La. Bennyinanze mubeere abayonjo. Obuyonjo bukkirire. Omukyala bw'amala okuyonja enviiri ze kirungi era kyobulaba bwe tuba tutawaaza
tukola bwe tuti baseka wabasomesa swala bajja kubanyumiza nti bwe tubattawaza tukola bwe neno nituna kubanga eno wakwatirayo entuuyo omukazi yenna bw'abaana abo bw'ova ku mitwe era naabe eno yonna bulungi mu matu onaabe mu matu era kyova olaba bwe tubattawaza amatu tukwatamu bwe tuti okugjamu wakisi wano ntuyisa mu mpataanya z'amatu zonna you never know balayinza okwagala okukwata kutu bala ayagala nga oli muyonjo okuviira ddala eno odde ku matu then omukazi okkirire mu nnyindo naaba bulungi ennyindo kyova olaba mujje mukyegendereze ebifo byonna bye tunaaba nga tugenda okusaala benyinaze muwulire mujje mukyegendereze islamically tufuna ewuzu ebifo byonna bye tunaaba nga tufuna ewuzu byebyo ebibeera ebweru ebitambala originally nga tebyambala ekyo nga kitegeeza nti essawa yonna bigendako enfuufu teri kifo kyalagirwa mu kufuna wuzu tukinaabe okujjako original yakyo nga kibeera bweru gwe mpaayo kyompa nga bagamba nti omuntu bw'agenda okusaala ekyakiyonje nga tekibeera bweru mpeekye mumbaseka bandeke entumbwe ate entumbwe twalagirwa oginaaba tukomako wali wansi kutuwanvuyako ebituukayo tetwalagirwa eyo sunna okutuukayo ekinkakatako bukongovulwana ekigere we kikoma si bwe kiri kyenva ŋŋamba ekyalagirwa origino kibeera bwera ekyo mpaayo ekirala mpozi kakeetonga yakirina so kakali baganda bange ennyindo tuzinaabe kaakati tukkirire of course amaaso tuganaaba ne tujjamu obuyonjo bulungi nnyo omukyala kirungi obeere muyonjo buli wamu eriso baga nti lina okubeera nga lyerungaggazi tebategeeza nti ate lyerungaggazi bwe libeera erungaggazi ate nga kyafu kitegeeza obukyafu jja kuba bulungi kubanga ggazi kitegeeza eriso lina okubeera nga jjonjo bulungi nnyo omukazi naddala kola byonna naye omusajja ne bw'abeera ayavuwadde atya mwannyinaaze tolemwa kumuggyako nsimbi zirongoosa mannyo ye reception mukazi olina okubeera n'amannyo amayonjo omukazi tasaanye kumala mwaka nga tagenze mu ddwaliro kumwoza mu mannyo naddala bwe tubanga tukuze kubanga bwe tukula myaka 4 amannyo gaagalidde ebintu bingi nnyo era kyobula abadentist tebaagala kkebera abantu mannyo tebakkirizibwa nakkebera mannyo ku mukyalawo nga wooli kubanga eno wansi gabeera makyavu basooka ne bakuza ebweru naye omukyala nga gwe kulwaki amannyo geno gabeera mukyavu omukyala at least every 6 months genda bakunaaze mu mannyo omusajja mwagenda okukiisinga naffe abasajja era tubeere nga tuli bayonjo naye kati ndi ku mukazi amannyo gayonje nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yagendanga ewuwe yasookanga kusenya nga tannayingira hadisi bwe tugamba why kubanga abantu be bagenda munywegera era aisha atugamba nti nabbi teyazuukukako kiro oba misana nga yeebaseeko n'atasooka kusenya nga tannaba kutawaaza naye ffe abasajja yeebaka ava ku mulimo n'alya n'ekyeggulo asiibye tasenya yalidde ebitabalika n'ekyeggulo n'ajja n'alya neyeebaka nga tasenyezza ku ssaawa 8 n'azuukusa mukyalo nabaga atunula eno ogenda kiisingani mwennyinaze ne bweba webasosenyezza era balo ne bw'aba akwagadde ekiro tokkiriza kubeera naye nga tonnaba kusenya manyi tokikola ne bw'aba ali mu mbeera etya era abamanyi bakubagana empawa bw'akwagala na tonnaba kusenya okola otya omanyi waliwo Dr. Mugero abasomesa swala bajja kubasomesa embeera za mirundi 5 eswala eri haram tokkirizibwa gisaaliramu tokkirizibwa kusaala mu mbeera 5 eswala eri haram tokkirizibwa kusaala ng'enjala ekuluma nnyo
tokkirizibwa kusaala ng'ennyonta ekuluma nnyo, tokkirizibwa kusaala ng'omukojo bwe gukuluma nnyo, kiri haramu okusaala nga pupu akuluma nnyo, kiri haramu okusaala nga Ssaabasajja alemeddeko asaba federo. Sooka ogenda omuwe federo. Ate abo bamanyi naddala abamalikiya bakubagana empawa nti senga omusajja akwagala gwe omukyala nga yaga nteeka okusaba federo, essaawa eno njagala federo, ng'omugamba nziruka kugenda kusenya fasti, okole ki? Osooka okkiriza kyayagala oba odduka osenye. Omukyala akola ki? Segasabaddeko olabyako? Nkalabe seeka ku kazibu. Omusajja aga jangu mukazi aga kanziruke mmala okusenya. Omukyala akola ki? Abamaaliki bakubagana empawa naye nga ekituufu kiri nze Ssekkadde ngamba senga nali nsobola okugamba n'empulirwa ngamba nti omukazi asooka adduka asenye olw'ensonga nze Ssekkadde ndaba ng'okusenya kulimu also mu introduction ya sex. Kagani nikyo taba mu sex. Kubanga pillars za sex 5 ojja kusanga nga tulina otusobola ogiyingizaamu. Kakati baganda bange Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teyazuukukangako n'atasenya. Era bwe yamalanga okulya yasenyanga. Era n'atugamba nti bannanga ntidde kubakaluubiriza. Naye naali bagambye buli lw'ogenda okusaala sooka okole ki? Sooka osenye. Kati Nabbi waga ntidde kubakaluubiriza. Naye naali bagambye nti buli lw'ogenda okusaala sooka okole ki? Sooka osenye. Kati kitegeeza okusenya kukulu nnyo. Kusenya kukulu nnyo. N'okusenya amateeka gaako mugendo w'abadentisi bakulagira osenya otya bangi tetumanyi kusenya akaata akasaaki n'ayisa wano kubanga abantu bangi ffe mutumanyi okusenya kujjamu kasu era kibula ffe twagala nnyo okukwata kologeti nga mungi n'omusakuno nosabuwa ekiyovu n'okasukanga kasawuliranga akasu tekakyajja ng'agamba amaze okusenya no senya nga bwe kyetaagisa senya bulungi nnyo. Abadentisi babayigiriza okusenya basomesa topic enzo empise just Dr. Nsubuga ajja kubayigiriza nze just empise okubalaga kya buyonjo nti omukyalo olina okubeera omuyonjo ku kamwa era ogende bakanaaze badentisi bakatereeze bulungi nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama kyeyava agamba mu hadisi ya Aisha agamba nti nze abantu bampuliranga n'ebweru ng'omuswaki gukaaba. Aisha yasenyanga abantu ebweru n'okuwulira ne bawulira nga yeegoga olw'okusenya. Kati bakyala bafe obutasenya kiki? Abantu tetwagala kusenya era tebatuwa nnyo kwegamba tetwewa nnyo kitiibwa nti ŋŋenda kwogera ne bannange kannongoosa akamwa. Aisha agano era ky'ovuula bannabbi olw'okuwa ekitiibwa ekigambo ky'obuyonjo obwakamwa yatugaana bino. Saagala seeka akomewa mbuuze. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugaana ogenda mu muzikiti okusaala ne bannaffe nga tulidde obutungulu obanga tulidde katungulu cumu obanga tulidde ekintu kyonna ekivaamu akasu akawunyira bannaffe obubi. N'atugamba bamalayika bawunyibwa bubi nnyo oluso ne bakosebwa nnyo ekikosa bannammwe. Ate nga gw'ogenda mu muzikiti n'entuuyo zonna engoye enkyafu abantu tugenda mu muzikiti nga ne sokisi ziwunya tetufuddeeyo tujja ne tumala okutawaaza ne tulinnya ewabisi ne tussa mu ngatto n'azisiba n'obuwuzi n'agenda ozijja n'ayingira mu muzikiti. Wallahi ogenda okulaba nga walinnya wava okulinnya bw'asitula ekigere gw'ogenda okussa ennyindo wallahi n'osaala nga toli mutebenkevu olw'okuwunya kw'ebigere obuyooyo akuli mu maaso. Bennyinaffe ku lwaki bwe mbeere wakati mweyonja? Nabbi yagaana omuntu okuwunyiriza bane bwe baba bagaana kuwunyiriza bali bensanze mu muzikiti ng'ogamba nti ate nze eweewaka. Omukyala ne bw'oba wanaabye essaawa emu ng'ogenda kusaala magaribi ng'ogenda kwebaka ssaawa nnya balazze please ddamu onaabe. Mbeegayiridde tokkirizibwa kuwunyira balo bubi. Omubiri gwo gulina okubanga muyonjo
amannyo ogasenyezza, enviiri ozitereezezza, tunaatandikirawo ku ngoye. Obudde butuliridde empinga. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde ofishe Ssekkadde. Tusiimye nnyo era tusiimye ddala mu buli kadde. Akadde k'otuteeka obeera nga ate oshinga naffe ebyo Allah byakuyigiriza ssebo tuli basiimu. So Allah akusiime, Allah akutukuumire ya rabbil alamin wamu n'abantu bo, era nitwebaza ne ttiimu eyo gy'otuweereza nayo mu studio awo, Thurayya, Sheikh Akeetu ne bannaye mu nkola ky'amaanyi nnyo. So Allah abasiime. Ate nammwe abayizi abatwegattako nitubeera nga tusoma ffenna entakera nammwe mukola ky'amaanyi nnyo kuba mukadde waffe kyasobodde okuba nti asomesa nga temuliiwo. So nammwe tubeebaza okubeera nti nno mubeera naffe mu buli kadde okubeera nga tuyiga eddiini yaffe n'ebikwatagana n'obulamu bwaffe. Ase omukadde waffe nkakasa sijja kusingako awo okuleka nti era sigenda kuba bibuuzo kuba tuli mu ssaawa yaffe era keweddeko. Nja kubeera nti nkugamba nti katuperekereze insha Allah ate Allah tusinkanye wiiki ejja biidhni rahman.